Bamemba ba palamenti njagala muwulire kino ekintu. Tunoonyayo ensonga eyinza okuyunitinga bannayuganda bonna ng'ekwata ku buli munnayuganda. Togikwatako bwe yabeererawo twali bakwerege. Yali eyinza okutugatta ffenna. Naye tetwalina liida wa muzinzi alumirirwa ggwanga Uganda. Opposition yaliwo ebiseera ebyo baali babbi. Nga nabo bennyini baatukweka okumanya. Okuva ku olwo genda olabe documentary principal yali afudde. Katemba mu palamenti ya Uganda. Palamenti ya Uganda yeetaaga essaala ez'amaanyi. Emivuyo gyonna egifumbekedde mu palamenti awo kikwewuunyisa nti ate akulira palamenti yakulira n'emivuyo egifumbekeddewo. Kyannaku nnyo nti bannayuganda beesiga palamenti okubatuusizanga ensonga zaabwe, naye ate palamenti efukamira lwa muntu omu. Kyewuunyisa nti sipiika wa palamenti ataddewo embeera ku babaka ba palamenti bonna bamufukamiriranga nti batabani be oba bawala be. Sipiika wa palamenti yatayogerwako. Kyayagala kikole kyekikola, kubanga ababaka bonna kati bamukkiririzaamu era bamutya. Wabaddewo embeera y'ababaka abali ku opposition nga beekandagga ne bafuluma palamenti nga bagamba tebagenda kudda mu palamenti okutuusa nga abaana b'abannayuganda abaabuzibwawo, abaana b'abannayuganda abali mu makomera abaasibulwa ku misango gy'ebyobufuzi nga bamaze okuddizibwa famire zaabwe. Awo palamenti egenda kuddamu etuule ng'erimu ababaka bonna aba opposition. Wabula bwe kitaba ekyo bagenda kugifuluma paka bannayuganda banafuna okunnyonnyola okuva eri gavumenti nti abantu abo baddawa. Sipiika wa palamenti Anita Amongo yavuddeyo n'atiisatiisa ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagamba nti singa onaamya esinga entula 15 bagenda kugoba mu palamenti era ekifo ekyo kinoonyezebwemu omubaka omulala agenda okukijjuza. Naye nga jjukira ababaka abeekandaga okufuluma palamenti tali omu tebali basatu. Ababaka abamu bafunye okutya nga bagamba nti ate ebifo byaffe bwe banaatujjawo ne babiteekamu abantu abalala. Bannayuganda beebuuza nti bwe mwagenda mu palamenti mbadde nti mwagenda kuteeseza ggwanga, mbadde nti mwagenda kuteeseza abo abantu abaabassamu obwesige ne babalonda. Abantu abaabassamu obwesige okubalonda olwaliro kye baagala kimu, baagala kulaba abantu baabwe abaabuzibwawo baddawa. Baagala kulaba abantu baabwe abali mu makomera nsonga ki bavunaanisa. Bwe munadda mu palamenti nga abantu abo tebakomyewo mu maka gaabwe, kitegeeza mugenda kuba temukoledde bantu abo, kubanga bonna bagamba ekintu kimu, twagala abantu baffe bakomewo. Bwe munaaba mutemuzeeyo mu palamenti ne balonderawo omuntu omulala mu palamenti mu bifo byammwe, kijja kuba kiwa bannayuganda ensonga lwaki bateekwa okubabeererawo babalwanirire, kubanga nammwe mugenda kuba mukoze omulimu ogw'okulwanirira bannayuganda. Naye bwe munaakwata ekkubo ne mudda mu palamenti nga abantu abo tebannaba kukomawo, nga gavumenti tenaba kunnyonnyola ku nsonga y'abantu abo bali luddawa n'abali mu makomera nsonga ki yabasibya, kitegeeza mugenda kuba mwerowoozezaako mwekka nga temulowoozeza ku bantu ba wansi. Olwaliro kiri ku bantu abo, enkya kigenda kubeera mu famire yammwe omu ku mmwe abali mu palamenti bakwate omuntu wo bamubuzeewo. Ogenda kutuula butuuzi kubanga otya okuluzinga ekifo kyo mu palamenti. Bannayuganda bawadde ababaka amagezi nti temudda mu palamenti. Singa munaaba mugobeddwa mu palamenti tugenda kuba n'ensonga ebalwanirira nti lwaki ebifo byammwe babijjuzzaamu abantu abalala nga ate muli ku nsonga za ggwanga. Bamemba ba palamenti njagala muwulire kino ekintu. Tunoonyayo ensonga eyinza okuyunitinga bannayuganda bonna ng'ekwata ku buli munnayuganda. Togikwatako bwe yabeererawo twali bakwerege. Yali eyinza okutugatta ffenna. Naye tetwalina liida wa muzinzi alumirirwa ggwanga Uganda. Opposition yaliwo ebiseera ebyo baali babbi. Nga nabo bennyini baatukweka okumanya. Okuva ku olwo genda olabe documentary principal yali afudde. Principal yali afudde bwe baagikwatako yaddayo ewaka ng'oluyingo temuli. Naye munnaye Katonda n'amuweereza malayika n'amujjuzaawo awo. Najjuzaawo yali afudde
wabula nange olunaku nali nfudde. Opposition yaliwo yali tetuyambye, bonna beegatta ne Museveni ne batukweka okumanya kyamugamba gana amagezi getu. Kyogamba Kiseka ebiseera ebyo era yali musiru. Kyogamba Kiseka byayogera yali tasobola byogera, baali tebabireeta kubiteekawo, baali baatutuuliranga nabo balina kaleeya ke baatubikkako. Aba musajja watu yeekolera ebiseera ebyo yali akola ki? Yali nga mu kadongo kamu ndowooza ng'ajja nayogera ebyabasudde n'agenda n'akompe yalinga kadongo kamu eno. Kisajja kyattu kitambula ne kigenda nga ne mu bwongo bwakyo tekimanye nti kirinamu. Omanyi saagala musajja oyo yeekolera oyo yeefudde ekirala wano ku intaneti. Munnange kabagezi temunvuma mujja kumugwa olaba bwire bwagambye munne nedda. His Excellency yajja n'atubikkulirako ddala kali akabubi. Yamala eggobe mu kibya. Yesu yazuukiza Lazaro n'agamba ekyo tekimala, mumusumulule. Bibuli egamba ng'aliko engoye z'abafu. Bano baali baatuleka kungulu naye nga tuliko engoye z'abafu. Genda osome Yokaana 11. Baali baatuleka kungulu nga tulinga abaliwo nga ne mulaale tugenda naye nga tuliko engoye z'abafu. Bayibuli egamba Lazaro n'azuukira naye ng'aliko engoye z'abafu. Ye mu luzungu baziyita batya kozzi? Mu luzungu baziyita batya? Grave what? Baatulekaawo naye nga bakyatusibya akaba. Baatulekaawo naye nga amagulu gakyali masibe. Naye nga bw'otulaba weetuli, munnange azuukidde. Bonna babakudduka ne bagenda, Lazaro n'asigala waawo n'emikono giba misibe. Yesu n'abagamba tekimala, mumusumulule. His Excellency n'atusumulula. Awo kati yenkenku gye basengejja bonna abayamba ku Museveni okutubika entunda ne Museveni yennyini buli omu atukaaba. Nsereko waliwo omwana gundi yatemyeyo akagundi ke nga gundi nga Nsereko akaaba. Naye lwaki mutukaka? Lwaki bantu mutwakwawo okuwagira ebibiina byammwe tutabiwagira olwo tubeera babi n'omwana n'amuterawo omuyeye gw'abantu be base n'amubuuza kakati ate mmwe naye bannange abaana abawala bannange buli munnayuganda wandiridde ku kubusi mbabuulira wakkiriza itumye ng'omwana ajja mu vacation akuleetereyo paketi buli omu ne walyako kapiisipiisi. Olowooza lwaki Yesu yagabula kubusi ekiro ekyo ng'agenda okufa? Buli muntu yandiridde ku kubusi, tosigala kyekimu. Nkugambe bakadama beefudde bakadama ku intaneti. Kiki? Nzizeyo wali Amongo agenda bagoba bwe baweze entula 15 nga tebakoze eki nga tebazze mu parliament. Nze mbuuza tebalina nsonga kufuluma paramenti? Abantu abakwatibwa abamu Amongo mugenda bakwatibwa lwa kisanja kyammwe ekyo kye wajjamu n'obeera supiika. Bw'oba olimu amagezi ng'oli muzadde lwakuba gw'olabye bakuzaalira buzaalizi. Waliwo ekigambo kye ngenda okwogera nga wa bwe kiri. Jjajja wange oyo gwe ngamba Omunyarwanda oyo azaala taata, jjajja omukyala yali tayagala maama wange onaaye kambyogere kuba nyina kyenjagala okujjayo. Maama ng'afuna olubuto sooka suminyimbo ng'omwana asuminya baaki ng'owookubiri ng'afwa. Kakati ng'agamba taata n'agamba omukazi oyo mugobe wano omujje wano wagaana. Kati nga taata azaala omukyala ng'azaala omwana ebwe nga taata amuleeta nga jjajja ayomba ng'avuma maama ng'amuvuma ekigambo kye anti ye yali Munyarwanda. Ngenda kukyogera reported speech bannaaye n'amugamba obuliddwa
obuliddwa amataffaali agazaala ababo okuzaba abanno. Kati nze nenzirako bwe naddako nenfulumya omukono n'okugulu n'amugamba saakugamba Katongole saakugamba saaka nti oyo mukazi muleke naye nga yamuvuma ekigambo ekyo maama yagenda nakyo mu ttaka newankubadde yazaala basatu nze nanzirako n'asembayo naye yamubuuza gwe wabulwa amataffaali agazaala ababo okuzaba abanno. Kati oyo Amongo yabulwa amataffaali agazaala ababe bazaalira muzaalire senga obadde oli mukazi muzadde kyewali sose nga wakatula mu palamenti wandibadde osooka ku bantu abaabula olw'ekisanja ekyo ekyakuleeta mu palamenti. John Bosco Kibalama yabula gwa 6/2019. Bw'oba oli muzadde ng'olina obulumi ku mutima nga tebakuzaalidde buzaalizi balongo nga tebabakuzaalidde wandibadde osooka ku ekyo nga wakatuuka mu palamenti. It is a matter of national importance. Babagumikiriza 2021 nga muyingidde palamenti 2022 2023 mwagala bagumikirize kyenkana ki ekyo kyekyakutisa olanya mukazi gwe ekyo kyekyakutisa olanya gwe ne Museveni ne mutoolanya. Njagala mbulirayo successful story gye wali okoze bukyango ojja mu palamenti gwe mukazi gwe namuganza omubwati kinnamuganza kyange kinnamuganza kyange kyakulemerawo n'okola processi zonna namuganza n'akulemerawo gwe otwale kolamu yonna otwale opposition yonna nga namuganza yakulemerawo. Olina amagezi mu mutwe gw'omukazi gwe zaake wakamweyimbamu emirundi emeka buli lwomu akuba 3-0 okwate kolamu yonna gw'ogijjewo okakasa olina amagezi ago mpa namuganza yakutwalako omusajja mwalwanira Museveni namuganza namukutwalako. Njagala weegaane n'ojjamu n'olubuto lwa Museveni n'ogenda owasa akalenzi akato kamagogo. Naye njagala okubuuza gwe naye magogo wagenda okufumbirwa jjajjaawo ng'oyagala katabo oyagala kikubanga Kapale yatambudde n'agenda mu Amerika nawasa jjajjaawe ng'anoonya katabo. Ensonga zezo zitegeerekeka. Kapale ye ensonga yenjitegeerera ne muwagira. Kapale ali eri ajoga live agikolera mu mazzi ali awo awugawugamu n'akolakola gyebi. Kati Magogo ekyakuwasisa jjajjaawo kyali kiti nawe wali onoonya katabo wali onoonya butuuze wali onoonya ki? Bannange baana mmwe Magogo kyovula emikisa gijja bannaye emikisa gijja babula Magogo kyovula banga oli mu problemu zempitirivu. Kati ekyakusituza jjajjaawo wali onoonya katabo onoonya butuuze Magogo wali ofaaki omulenzi omuto. Sebo mukazi agezako ali yayimba omugenzi basudde teeka genda mugga yagamba mbuno mbwasika embugubugu zinywerere bulungi kumba ojala kandida sebo ateekako galumaaso zimufumbye wano wakakobe tayagala Magogo amulabe naye gwe supiiko otumanyira mbolirayo ekintu kyewali okoze nga namuganza yakulemera namuganza yalemera mu mulyango gwe wafuluma namuganza n'asigalawo ate obagatte bonna obatwale nga bwe watwala ani ye netiwaka ebadde ki nayo onalebo Segiriine waliwo obulumi obuliwo waliwo ebintu ng'omuntu byesanjagadde kwogera naye mpulira ekintu kingamba nti byogere. Ab'eŋŋanda za Segiriine ab'eŋŋanda za Segiriine mulidde omwana wammwe omulundi ogwokubiri oli yakwata ssente za Mongi akutta endala akutta omudidi bwe guti oli gundi oli
ow'ejindi oli eyakwata ziri kyova olaba kati takyasansabaga akutte bwe guti kansirike mpulira obulumi naye kankireka awo abagezi bategedde ate ffe wano bwe twali tulonda abajoyininga wano twalonda babuna kati kitwanguyiza okuba nga bategeera mangu. Yes, bategedde. Sammy Mighty Family. Sammy the Mighty Family. Sammy the Mighty Family. Sammy. Naira kansirike. Kankulinde nina kyenninda. Nina kyenninda Sammy. Weefuule kabejja mu byonna byokola bikole. Naye nzija. Ekiswere eky'omululu kifadde. Ali etusikaati alemeddwa gozze. Gwakikutte. Mujja kakasa kirinja gwa yatuula ffe weetuli. Kyemuba mulaba nga banguwa. Nyina ekibulayo leka nnyinjeko. Nyina ekibulayo. Waliwo wano namugerwa jjolijjo yaŋŋambye bw'otove ku nkima mbuno lokolwalengera enkima yaŋŋambye bwesiva ku nkima agenda kunkimawo wano. Akayimba ngenda kakyusa ngenda kakola remix. Kyemuba mulaba nga bakaka aba NUP okudda mu parliament mukimanyi. Mumanyi lwaki bakaka okudda mu parliament babanoonya wano nawali. Wenajja bbiru y'amafuta gye nababuulira wenzije kino waliwo bbiru gye bakukusa Museveni okubba ssente. Waliwo bbiru gye baagala kuba tebasobola bikola nga opposition teriimu mu parliament ebeera tewera kolamu erina okuwera ate bagenda giryako ssente both sides. Bbiru ki Museveni ayagala kwewola ssente China empitirivu ennyo ng'ayita mu parliament. Etteeka lyagenda okuzeewoleramu bagenda gamba parliament bwe bati byebyo Anita Amongo byatambuza bagenda gamba eggwanga nti nno ebyobusuubuzi byamakulu nnyo mu East Africa ne mu Uganda okutwaliza awamu. Baagalayo emmeeri bbiri okuboostinga entambula y'oku mazzi n'okutambuza ebintu ku mazzi. Emmeeri zino bbiri zigenda kuba nga zigatta amawanga gano wammanga nga ziva e Uganda eruzira Tanzania, Zambia ne Congo. Emmeeri zino ziboostinge ekonome y'eggwanga. Kakati essente ezo baagala kuzeewola China. Bazita bwe batu naye oluvannyuma emmeri tebagenda zigula. Museveni yayagala omusimbi kuba ekintu kiralemeera. Okulemeera n'okumanya taasa kukyegula. Ekintu kimulemye okusitula kizitowa ayagala kumuyambako. Kyova olaba baagala ba members bakomewo